kuteekateekera akalulu kawamu ak'olunaku olwokuna. Mwebala batwegasseko ku mikutu obaka mu buweereze tujja kuba nga tumufuna mu dakiika eziddakaawo obeera nga obuweereza mpolampola ate tujja genda neku tunafuna wakadde k'essimu tujja kafuna. Okay, tukomyewo. Honorable, gavumenti egenda kutunuulira etya ensonga z'ebyenfuna, ennyingiza y'amaka, ebbula ly'emirimu, obadde obyogerako nnyo abavubuka. Actually bimu ku bibuuzo wano bye bampa mukulu atunuulidde atya ensonga ennyingiza y'amaka? Webale nnyo webale ddala muganda wange. Nsabye oleme giyita gavumenti yange, ogiyite gavumenti yaffe. Wasigenda kubeera omu, tugenda kubeera bangi. Era kutandikira ddala engeri gye tutambuza emirimu mu National Unity Platform ne People Power nti tukwatagana ne tugatta obwongo. Kakati okusookera ddala kiki ekisibye ennyo abantu mu bwavu? Tosobola kuba ngalo na mukono gumu. Ensonga nnyingi nnyo. Naye okusookera ddala n'eddembe obudembe eri abantu. Kati nze kinkuba obwavu kuba sikkirizibwa kukola. Sikkirizibwa kukola kubanga sikkirizibwa kuyimba byenjagala. Kubanga ate nga byenyimba byenjagala abawagizi bampagira olw'okwogera ku nsonga zenjogerako. Tezimenya mateeka, byenkola tebimenya mateeka, naye kubanga tewali nfuga ya mateeka. Newe mba simenya mateeka, oli bw'aba tanyumirwa byenyimba ate nga yalina obuyinza agamba bugambe bitemumukkiriza kuyimba. So enfuga ey'amateeka nkulu nnyo. Eddembe ly'obuntu kulu nnyo. Ng'ovudde awo twagala ebyenfuna bibeere balanced. Uganda esinze kusurvivingira nnyo ku byobulimi, naye bw'osanga abantu abalimanga tebakyalina ttaka kubalimira. Naye ng'ovudde ne ku ekyo n'ebirime byennyini ebbeeyi egudde, gendako eyo ewaffe Egomba, gendako Lulina Libukoma Nsimbi, ng'amazima emboga eyagejja ya ennusu 100 okugisuubula. Katobala ddagala libataddemu n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Genda Mwankole amata liita ya nnusu 700. Ebijanjaalo baagula ensigo baagula ya 3,000 okumala bikungula nga bigula 1,000. So ebintu ebifaanana bwe bityo tulina okumanya abantu baffe obugagga bwabwe bwavangawa. Ffe twakulira ku mwanyi, ng'omusajja akeera ku makya n'agenda n'anoga emwanyi ze n'azaanika, agenda gye bazitunda adda na pikipiki mpya ze baali bakazaako mwanyi z'abala. So zi cooperatives ezo zayambanga nnyo abantu baffe okwegaggawaza. Bavangaawo ne badda mu busuubuzi, emisolo gyalinga reasonable. Naye kakati ogenda n'osuubula, olinnya ennyonyi n'ogenda e China, abo bagenda e China okusuubula, oba mu Mombasa oba yonna gy'osuubula nga misolo mirala, ogenda okuvaayo ng'emisolo mirala, ng'okolerera muntu mulala. So emisolo nagyo miyitirivu nnyo. Waliwo tebawe emisolo, bawe emisolo naye nga giri reasonable. Of course balina okuwa emisolo muganda wange, naye kakati emisolo tegiri structured. Buli omu akusalira kyasanze ekimujjidde. Ye Uganda bweri nti ogenda n'ogula emmotoka naye bwetuuka wano ng'olina ogisasulira omusolo ogukubisaamu ezagiguze. Kyekiremesezza bannayuganda. Ensonga endala, tulina okutunulira bannayuganda bonna obwenkanya, kubanga abantu abamu, kubanga bizinesi ze baoperatinga zaaba bali mu buyinza, weesanga ng'emisolo basasula gyanjawulo ku mirala. N'olabanga mu Uganda, Omuchina yeeyagalira mu Uganda okusinga Omunnayuganda. N'osanga nga wali Omuchina tagibwako musolo, onagibwako musolo. So okubalansinga ebyenfuna ebyo eri buli muntu n'abeera considered, emisolo ne gibeera gye gimu ate nga tegibbibwa, ne ba empoweringa sectors ezayambanga abantu okubeera n'emirimu. Obadde okimanyi nti ne talanta nabwo mulimu, nabo byanfuna biri awo. Oba okiwakanya tunulira Kyagulanyi. Twandibadde n'ezi talanta nga ziri well promoted wano, naye ebisaawo birabi batunda bitunde eby'amasomero ne babimalawo, naye ne biri public ne babimalawo. So kiba kimu ekikutuusa ku kirala era kiba kimu ekyonoona ebirala. Njagala okubuulira nti ekizibu kya Uganda ekisookera ddala era ekisinga obunene y'enfuga, governance. Enfuga bwe banfu
buli kimu kigenda kuba kifu. Naye ate abakulembera batunyonyola nti ssemateeka yebawa obuyinza obwo, so mulimu okukyusa ssemateeka bw'onoobanga okutta emitambo gy'eggwanga. Okukyusa ssemateeka kwe tujja okukola kwe kugizaayo nga bwe yali. Tulina okuzzaawo ekkomo ku bisanja nga tewakyali pulezidenti asobola kufugira bisanja bibiri. Nga ne bw'oba oyagala nnyo, ne bw'obeera olinga Obama, kakkana banno bakulabireko. Uganda ebeera awo nga tulina abapulezidenti balamu 5 naye nga baaliko bapulezidenti. N'omwana akulenga ava ewaffe Gomba naye nga ayina essaati ya bituli n'empale ya bituli naye ng'omubuuza bw'okula oyagala kubeera ki? Kagamba njagala kubeera pulezidenti. Ng'ayina ku ssuubi. Essuubi likomewo mu bannayuganda. Ogenda kufuga myaka emeka? Well, bisanja bimeka oboolyawo. Okusooka tulina okuzzaawo ssemateeka. Naye n'okusingira ddala nze omulimu gwange gwa kujja kukulembera bannayuganda kwenunula. Etteeka ligamba munnayuganda alina okufugira emyaka 5 ekirina okubeera sealed. Ekyokubiri, ne bwe baba bakwagadde batya nga bakufiirako tolina kusooka bisanja bibiri. Bwe nzikiriza eddeyo nga bwe yali. Ate ago amateeka ez'ennyingo tuzisibeko ne natti n'emyaka, ennyingo ey'ebisanja n'ennyingo ey'emyaka. Tumekinge sure tewali ate mukulembeze alikemebwa kwagala kukyusa constitution. Yes, so wano bwe tutunuulira security wise obirabye naawe obiyiseemu wange ombadde mukunoonya okulu. Bannayuganda beesunga nnyo okuwulira your thought, your idea ku nsonga ebyokwerinda. Okwerinda okusinga bwe bwenkanya. Kivola waliwo enjogera egamba there can't be peace without justice, but where there is justice there is peace. Awali obwenkanya wabeerawo emirembe. Ojja kwesanga nga tetuyina kuspendinga ssente ku basirikale na bapoliisi kubeera nga bagenda bakuba abantu emigo okubakakanya. Abantu bayise bulungi babeere n'eddembe lyabwe. Ogenda kunyumirwa naawe obukulembeze ng'abantu b'okulembera bo kennyini baagala eddembe kuba balina obwenkanya. Kibooko tezikakanya abantu, obwenkanya bwe bukakanya abantu. Naye nga nyongenze maaso n'okugera ku byokwerinda. Ebyokwerinda ekisingo byonoona be bakuumaddembe nabo abayisibwa obubi. Nkakasa nti nabo bakola ebikolobero ebyo kukyayisa gavumenti kubanga bayisibwa bubi. Bayisibwa bubi munnange bali ku mulimu naye tebagwagala. Gwe njagala omanye nti ffe ababeera nga twogera nga tukayana okwongeza emisaala gy'abasomesa, okussa eddagala mu malwaliro, okutereza amasomero, okutereza enguudo, munnange tuba twogera ku lwaffe nene ku lw'abakuumaddembe abo. Bakazi baabwe bazaalira mu malwaliro ge gamu n'agaffe, abaana baabwe basomera mu masomero ge gamu n'agaffe. Ebyokulya n'ebyokunywa tubigula mu butale bwe bumu. N'olw'ensonga eyo bo si mashini, nabo balina abantu baabwe. Addayo mu maama ingia pole nga chai tali mu sukali nekimuluma nga masanyalaze gavudde ku bebasinga obutayita masanyalaze. So okutereza ebyokwerinda, abakola mu byokwerinda twakyogerako era nzira mu kukyatikiriza nti tugenda bongeza omusaala. Tugenda kubongeza omusaala wa poliisi n'ow'amagye atandikibwako mu gavumenti ekulemberwa Kyagulanyi alina okufuna akakande kamu. Naye sizaabwereere. Andi musaala gwe naye ezo sente za muwa musolo. Lwaki tumusasula? Tumusasula akume bannayuganda n'ebyabwe, akume eddembe n'obutebenkevu n'amateeka. Era kijjamu kakatako oyo wa poliisi okumekinga sure tagenze kuba muntu jeeke kumunyagulula sente ze. Era abapoliisi bajja kubeerako amateeka naye bajja kuba bayisibwa bulungi kuba bajja kubeera professional. Omusirikale osobola okwewandiisa mu busirikale no traininga ku contract basis noga ngenda kubeera omusirikale emyaka 5 oba 10 oba 2 retiringe nga komanda usi asalawo nva mu magye oba sigavaamu, nva mu poliisi sigivaamu. Ate n'ekirala tetugenda kwata magye tugateeke mu poliisi oba poliisi tugiteeke mu magye. Bano abaana beewandiisa nga yayagalanga kubeera musirikale wa magye naawukula nga gwe yeegomba uniform ya magye n'agenda n'asoma n'afuuka wa magye. Ate kati okumukwata wa magye omutute mu poliisi kitegeeza nti toyina na trust mu institutions. Poliisi webeenafuye giyambe yezimbe. Olinga Museveni alinga agamba nti poliisi ali mugijjawo. Giyambe eterere esobola okufunctioninga omulimu gwayo kuba bino ebitongole byombi birina enjawulo.
omulimu gwa poliisi kukuuma bantu n'ebyabwe, kukuuma amateeka na butebenkevu. Omulimu gw'amagye kukuuma nsalo za ggwanga na kulwanyisa abalabe bwa ggwanga. Kati bw'osanga nga amagye gali mu kulwanagana n'abatuuze gaba gategeeza nti abatuuze be balabe b'eggwanga. Awo nno Museveni watutuusiza munaani. Ampuliza kati tumala kuva mu kusaala tugenda kudda ku mukutu vaawo tuli ku Pal FM.